Ubea, oye. Tusibidwa ne tusibidwa bane tuli basanyufu ne kanso waffe tumwebaza kanso wafusiro kanso jeswa bane batubeereddewo ne batagenda kubabuzaabuza kubawa ssente kutuvaamu bane twagala bannange abalamuzi abo mukama abawa obulamu kubanga basaza amazima era batambulye ku mazima mukama abawa obulamu. After this first defendant giving the suppression of the evidence, counsel plan they pass through the land of the plaintiff. The land of one number B, the number 7. So, to how I don't know. That I'm not a kids of one but for so long we don't had a certificate of title for block 344. Now I come back home to I know the Charapacha plot 43. Title for plot 33 and 45. Ilanga ya later name certificate of title which Charapacha plot 33. Plot. And that means that. Woboze kuraba okufuna ensala y'omusango olina okujanga wetezitese kino either osinga oba kusinga. And the can't be sure whether you win or lose. Tusobola okubeera kumanya nti kinaavaamu abantu nasinga. But the good thing is you always have the right of appeal. Ekirungi nti era n'agamba kooti mbona akaseera keera fundira kw'ettaka. We had no title. Teyalina kyapa. And didn't have data administration. You number code the second and third friend as this land which connects with Bamubeya. What do you think? I'm asking you people, what do you think? Yes, court has already been held against the plaintiff. You know what the issue is about. Court has also Sarao, the Nagiona, the Sarao, Udarwaba defendants. And therefore, the plaintiff is not entitled to another medicine this week. Rachel, we have a Musan, National Just for Musan. The plaintiff is therefore stand dismissed in the process. Rachel Musan will love Bobby, Nessa. Following last year, one, the plaintiff is not a lawful owner of the land. The second and third defendants are the rightful owner of the land. They are the equitable owners with interest by virtue of the donation. The second and third defendants are not trespassers of the land. The second and third defendants are entitled to claim damages for the recovery disposed due to actions of the plaintiff and the first and intend to hear by issues restraining the plaintiff from interfering with the second and third defendant's possession and utilization of the street land.
because of the suit already. Defendants from the time of filing judgment. Era ne Kazimbira ne Judith nabo baweebwa ensaasaanya y'omusango gye bataddemu okuva lwe baatandika okuwuza omusango okuva lwe baakulawo omusango paka nakati. The suspect party has the right to appeal within 30 days. Yenna yenna alowooza nti no tasiimye ensala y'omusango asobola okugenda n'ajulirwa mu nnaku 3 okuva leero. Get a copy of this judgment to come to hear about Monday, Tuesday. Era ku lwokubiri awo olwokusatu era yenna ayagala asobola okwiga n'afuna ensala y'omusango. Amannya gange bampita Joshua Agape Batwala nga mbadde puliida akiikirira be baawawaabira namba 2 ne namba 1. Omusango guno gututte ebbanga ddene nga bakirayanti bange baali baabawaabira nti ettaka lye baali baweereddwa omuwawaabirwa namba 1 ate nti siri ettaka lye balina okukolesa. Ettaka eryo libadde ettaka lya byabuwangwa nga era liri under Buganda Traditional Department y'ebyobuwangwa mu kitebe ky'obwa Kabaka. Era nga abantu bano okutuuka leero eyabawa ettaka wamu n'omwami omugagga eyali aguze baali basazeewo beekyuse ne bakubamu ebyapa ku ttaka lino era ne bagezaako okulaba nga babagoba ku ttaka. Weewaawo kooti mu mazima leero etunudde mu nsonga zonna nesalawo nti mazima ettaka lino abantu bange lye babaddeko ttaka lyabwe. Ekyapa ekyafunibwa eyawawaaba omusango guno nga yeekobanye ne omuwawaabirwa namba 1 kyakolebwa mu bukyamu. Weewaawo kooti terina buyinza busazaamu kyapa kino. Tujja sigala nga tugoba ensonga zino mu kooti eddako kakasa nti ensonga eno eggwera ddala era obwenkanya tulaba butandise okuweebwa abantu baffe. Kooti leero eyongedde okukakasa era mu bigambo byayo mu lulimi Olungereza ekakasizza nti bo ku ttaka lye baliko ttaka lyabwe nesaawo n'ekiragiro nti abawawaabira mu musango guno ne gwe bawawaabira namba 1 abaali beekobaanye bayimirizibwa okuyingirira bano n'engeri gye bakolesaamu ettaka lyabwe, ettaka lya byabuwangwa era bye bakolesa ettaka eryo. Era kooti mu bufunze ebawadde okwerinda nti ettaka lyabwe era bali tebalina teteganya bwannannyini bwabwe ku ttaka eryo. Kooti ebawadde general damages okusinziira nti gye bavudde paka leero ebintu byabwe ku ttaka lino bibadde byonoonebwa bano ababawawaabira mu kooti era nga n'okutuuka kati babadde bakolesa ettaka naye nga bayita mu kukaluubizirbwa kungi. Kooti esazeewo n'okutuwa costs okuliyirira ndowooza ebbanga erimaliddwa mu kooti okuva omusango we gwatandikira okutuuka ku lunaku kooti lwesaze omusango. Oluvannyuma lw'omutaka okutuwa obuwandiike n'agamba mukyala Natumaani ne Kazimbira Bbanja mukolerewo emikolo gyammwe egy'obuwangwa bwa Mubeeya kubanga ekituufu nagenda sinza agenda nava nkokonjera okujja ku kifo ekyo naye abasajja beegasse babiri oyo kyambadde Wilson omutaka kuliko oyo Mayinja wa Lugembe Wantaati ow'Ekatosi ng'ava Katosi najja n'antulugunya kuliko n'omulala bamuyita Muzemiru ne beegatta bwe batu bamenya n'enzimba eriko eya Mubeeya ne bantulugunya ne basiba buli kiseera nga basiba naye twebaza nnyo beebale nnyo omulamuzi yeebale nnyo okubeera ku mazima Mukama muwa obulamu nosooka okwebaza omulamuzi asobodde okutambulira ku mazima emyaka 10 nga basajja bantigomya omusajja wa Lugembe Wantaati Sande ow'Ekatosi n'asiba nanziza eno nangoba ankoze byonna ebisoboka omusajja n'antulugunya n'antwala mu makomera naye neebaza nnyo omulamuzi ti Mukama Katonda muwa obulamu neebaza kanso waffe Osiro yeebale kubeera ku mazima n'atalya ssente omusajja oyo antulugunyiza nnyo naye neyanzeeke okuweebwa ekifo kyaffe era ekibadde kitusibye tugenda kulwanagana tukulakulanye ekifo tugira ekifo kyaffe kya bulambuzi ekifo kyaffe kya Bwakabaka bwa Buganda bannange tweyanzizza ffe tugenda kuwe tuli wamu ne bannaffe bonna boolaba bannange tugenda kikulakulanye ekifo kya Mubeeya weeriza nnyo
amanya nze Piso w'omuluka gwe Kabizi neyanziza nnyo ekivudde mu nsala ye kooti ebadde enjeru ku kifo ekibadde kikeeyanirwa mu muluka gwange emyaka 10 okugenda okukkakkana nga Mubeya awangudde ekifo ekyo kiziddwa mu bwa Mubeya era Kabaka yavunaanyizibwa ku kifo ekyo anaageza okusalimbirako yenna nsigaziza Muzamiru nsigadde nze Piso w'omuluka Kabizi Paris amanya mpata Habibu emyaka 10 nambona tubonabona ku kifo kino omusajja yatwefuulirako bulungi nga buli kimu alagamba nsonga lunwe naye kulumya okulaba nga omulamuzi asazewo ekituufu n'alaba amazima okuva ku lubereberye okutuuka kati tuli basanyufu nnyo era tuli basanyufu tugenda kukulaakulanya ekifo okusinziira ku Bwakabaka bwa Buganda nga bwe bulagira. Nnyo amanya nze Waswa John naye nga ndi musanyufu nnyo era nga nnyongera okwebaza bonna abatuyambyeko mu musango guno kuba omwami ono Walugembe atataaganyizza nnyo atubonyaabonyezza nnyo emyaka 10 naye oluvannyuma lw'emyaka 10 omulamuzi asaza amazima neebaza nnyo abatuyambyeko okusobola okuwangula omusango guno era twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda obutatulekere bannange tubeebaza nnyo mwebalege era tusuubiza tujja kweyongera okutambula n'Obwakabaka okulaba nga tukulaakulanya ekifo ekyo. Nyagange nze Mpaata Budala nga nze omujulizi omu ali ku ndagaano ya Mubeya era yabadde omujulizi mu kooti. Nsima okwebaza okuba nti kyenawozaako era kyenayogera kituweereddwa mu butongole nga bwe bakiwotuwa mu ntandikwa. Ekitundu kya Mubeya eky'ebbanga kyetuwozezza kyebamulamuzi kyasalidde eyawaaba ate waliyo omulala akikeeyanira naye agamba nti ekifo kikye era yakiyiyeeko n'amayinja bamuyita Magumba Muzamiru ono ate omusango gumaze emyaka 10 nga tuguwoza ye Walugembe Wantaate kati ekifo kimu kirimu abantu babiri bavunaana olw'ensonga egyo naye nsigadde nze Mpaata Budala.